Yabadde ayogerako eri eggwanga olunaku lwajjo mu kisaawe kya meefuga Kololo oluvannyuma lw'embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 okusomebwa. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaze amaanyi gavumenti ye gegenda okuteeka mu kaweefube w'okwongera ku nnyingiza y'omu maka, ng'era wano yayogedde ku nteekateeka za gavumenti omuli PDM mwe yasabidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuzirondoola okuli n'ababaka ba paalamenti nga n'ab'oludda oluvuganya yabasabye okukola ekintu kye kimu. The ones who are not paid, I don't blame them so much. The LOC2 is not paid, so I don't have to blame him. But the LOC3, the member of parliament, the councillor, these are all paid people. They must monitor, and then the government people must monitor. And local government must monitor them, the chief administrative officer. That's why I put in local government some people have been saying they are cantankerous, quarrelsome. Pulezidenti wano yatuuse n'okugamba nti omubaka w'oludda oluvuganya ateenyigire mu kulondoola nteekateeka za gavumenti tagwana na kufuna musaala, ng'era yavumiridde abagenda bakuba ebituli mu nkola ze. As long as you are getting allowance from parliament and you don't go to check what is happening, I would ask you the Attorney General to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? So it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Because some of the opposition say they do it maliciously. Let the programs not work so that the NRM is blamed. That's not good enough. Ababaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya ab'enjawulo batubuulidde engeri gye bafunyemu obubaka bwa pulezidenti buno. Tugenda tulondoole naye reports we zibanga zizze nga waliwo gwe ziruma, waliwo gwe zigamba nti bano yakozeemu ensobi, nga project zaatuuse wansi mu bantu, nga baazitadde mu mwankwetu, nga tebyayise mu makubo matuufu. Bwe tubanga zirumye akkirize alume abantu abo, tugenda mulondoolera bulungi nnyo kubanga mulimu gwaffe ffenna ng'ababaka ba paalamenti so singa aba opposition ffekka ogwafu olwokuba tulina okucekinga gavumenti eno okulaba kikyamu kikyekoze, ebituufu byebiriwa, ebituufu tujja byogerako nti ebituufu era tugaye bannayuganda mugende mu maaso mu bituufu. Gwaffe ng'opposition tugukoze. Sometimes even the Auditor General's reports are very clear. Nga zeeyogerera zigamba wano babba ssente bweziti, naye who is supposed to enforce this? Is it opposition again? Is it a member of parliament who has been able to scrutinize kuyitira mu accountability committee ye n'agamba wano twagala ssente zino ez'omuwi w'omusolo zisobole okukola ki President wabanga naye kati akiraba nti naffe aba opposition tulina emirimu gye tulina okukola bannange kyekiseera ate alagire abantu be bonna abali mu field yaffe gye tuli gye tumu constituencies, abantu nga ba RDC, abantu nga police, ng'abamagye ababeera balemesa enkuŋŋaana zaffe, naye abenga ddala atunuulira nti opposition newankubadde nga aba ataddeko feesi eyo bayamanyiddwa naye emirimu gy'akola gigasa munnayuganda. Bano bategeezezza nti baatandika dda okulondoola enteekateeka zino nti kyokka alipoota ze bakola naddala ezikwata ku babba ensimbi y'omuwi w'omusolo zigwana okuteekebwa mu nkola. Zimumanyi bulungi Park Central, Park Local Government, Kosase, n'ezirala nga bwe muzimanyi ku Parliament. Naye ekizibu kize nga tulondoola nga tugamba wano wabaddewo ensimbi z'omuwi w'omusolo ezivulunguta nnyo awo nga the implementing authorities nga balina okuyingiramu basobole okulondoola bani abazibba, bani abazitwala, kuba reports zaffe zitera nnyo okubeera clear, zibeera mu white and black. Bwe tuba tugambye wano nti esente z'omuwi w'omusolo bwe tujja wano mu fisheries kwezi ezibbiddwa. That they're going to fight corruption. So for us, what we want to push them to do is to walk the talk. They fight corruption. They fight wasteful expenditure, the travels which are necessary and the other things to ensure that the local kubanga wenzia ne recommendation ngeya PDM ne kugamba abantu abali mu
muluka gwa mutungo abantu abali mu muluka gw'ekireka bali mu mitwalo 10 tobagerageranya kyekimu ne district ziri ezina abantu 15 kasanvu balowoozeeko ekyenjawulo ekirowoozo ng'ekyo bwe nkikuleeta kuba kiri mu recommendations zaffe ze tuleesenga wano tokitunuulira nti kireeteddwa wa opposition kitwale nkyanjawulo era kiyamba abantu bazikozese batereze structure ya PDM emanaginga PDM bakkiriza abantu bafune ssente ezo nange ngenda ku ground ya Makindye West ngamba abantu be Makindye West era nga bwemba ntuuseewo mbabuuza nti muluka guno gwafunye mmeka guno eno zone nafuna mmeka guno ne gufuna mmeka nga bye bituufu byebyo otherwise atukiriza lafu tubeeko n'obuyinza tugenda kwekuba n'abantu beeyo wansi abalina projekiti za gavumenti. Ababaka bannakibiina ky'NRM baaniriza ebyayogeddwa omukulembeze w'eggwanga ng'era bagamba nti bakukola ekisoboka okwongera okutumbula enkola za gavumenti okuyita mu kulondoola ebikolebwa. Mbadde nkikola nga nnondoola programs za gavumenti mu disitulikiti yange kubanga olwaliro bwe twogerera bino nze chairperson w'akakiiko k'ebyenguudo Mubende Mubende district so kikulaga nti emirimu tuzze tugikola wabula tugenda kwongeramu amaanyi ng'omukulembeze bwe yatukubiriza okwongeramu amaanyi n'okulondoola programs ez'enjawulo zimbadde nga nnondoola ssente eziweebwa abakyala. In an economy is very, very, very key. But however, as you mentioned that the PDM, the money economy ought to be, as for now, we want to make tenfold, quick gains. It will be important that necessarily we empower more people in the village to get more money so that they can have the purchasing power and then they can transform to the people having demand. Okusinziira ku mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja enkola ya gavumenti ya PDM yayongeddwamu ensimbi n'ekigendererwa eky'okwongera nti ku nnyingiza y'omu maka. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.